waliwo story still waliwo wano kubye trending abiri ku social media still ebitambula Mirembe beddings ne gundi ono n'ensambya furniture bawe yabadde bawo mama achali bawo yabadde empeta bazijjamu dabati bali bayambala nze ensonga lwaki empeta sikola ki byebyo empeta ojijjamu waliwo ne gundi wange omu gwe nalaba wange empeta che ngatajina ngakola mukolo empeta mbuzi empeta eri wanti empeta ndogama teyanguddeko ekugwako eti empeta empeta buli omu yakoze eki byajijjemu Mirembe bedding n'ensambya furniture empeta bazijjemu bagenze ku gye bagiteekera bagijjako ate kati genfunya agavayo galaga nti Mirembe yawandiikidde ensambya namusindika ebbaluwa nga asaba divorce bakasaba babeera nga babagatta balina kubaawukanya bagamba kati mbadde nekino mukazi eno ye pasenti ye nawe omusajja eno ye pasenti yo naye ng'olowooza byatandise kati tebyatandise kati gundi zibaddewo nnyo naye nga ensonga bwe ziri nti Mirembe mbu mwenzi kati nsambya abadde akuba Mirembe furniture emiggo abadde akubaani nenga bituufu yabadde amukuba miggo nga amulumiriza okuba nti muki mwenzi naye omuntu omuntu bw'olaba akulemeddeko nti oli mwenzi sooka wiiki omanyi gano amaka gano galaba muge amaka galimu ebintu bingi byoba tomanyi osobola okubeera gwe mugise ewuwo nga bodde ewaka omukazi takuwa mmere gwe ng'omukazi yakusobola ewuwo kimanyi nti kasanzirawo bwe ssaawa 2 yaŋŋamba sifuna kyaggula yes asula kubya oba omukazi ng'akugamba nti kasojja ssaawa 2 oba 3 ojja kwegenera mu kiyungu ogyefenere naako kabeera kamanyiiro nedda ssebo si kamanyiiro nga mwakimanya nti kati ono ye mukazi wange noze embeera zange mwagala nga bw'ali yes nga teeka na ssaawa 2 kitundu olina kubeera era ye kasi tojja bw'oti ewaka n'okonkona agulawo obuguzi n'adda mu kisenge gwe n'ojja ne wetegula kweyambula kunaabako bwebiro biki n'okwata oba puleeti yo mu kiyungu okitegeera n'ojjula emmere n'olya n'omala n'ogenda ne webaka yes nga oli musajja kati Mirembe beddings n'ensambya furniture tujja kutunuulira ku gundi okitegeera bingi agaliwo galaga nti ekigambo ky'obwenzi nti emiggo yali yamugamba dda nti mutuufu jjo gisusse nga ekintu ekyo baakisirikira naye n'agamba naye omanyi twawukane nabulyo n'agamba naye omanyi tubeera tukyaliko ffenna twawule ebisenge kuba nti babadde bamaze ebbanga nga tebasula wamu nga bayawula ebiki ebisenge nga bateeseza nti tukuume bizinesi twawule ebisenge tukume bizinesi affe kubanga bazitundidde ku social media kuno ku TikTok oli wa ntebe ebibajje biki ono wa bya gundi kwebika blanket bed cover ndi whatever amasuuka bwe biti okitegeera kati bagamba katukume bizinesi naye alabye nga mutuufu kisusse Mirembe naba okitegeera nagamba nedda kisusse Katonda akuma byonna ne bakita Katonda takuwa byonna kati oyo gundi Mirembe ne munne ekyamazima akadde kano se bandibadde bali bwe batyo sente balina tekisinga ng'olina sente ne sente nezikubonyaabo nsambya muto ku Mirembe omanyi kasita ofuna omukazi nga akusingako ku myaka awo nno mujja kuzuuzumba omukazi yaba yagala akole ki akuvuge okitegeera anti ayinza okubeera nga mutomya naye nga akasente akayina kati yes gusooka gye weebuuzeemu oyo gundi lwaki kigambibwa okuba nti ekyabaawudde bwenzi kitegeeza nti nsambya tasobola nsonga ziri alina okufunayo ko omuntu anakola ki waliwo gosanga kyogamba obuto bwe buganya okumaliriza ensonga sigambe nti kyekituufu kyekiriwo nti ekyo okitegeera bulungi ate eriyo n'omuntu nga tamalwa ng'ayaka nga tamalwa ng'omuzi ogezangani okitegeera nga ne bw'omukolera ki ne bw'omugirya bwoti nga tamalwa oli kabaka ayinza okumalwa ako akadde naye ne wayita eddakiika 2 ng'ayayasa edda yes okitegeera so eriyo omuntu nga takola ki
ngatamalwa ng'omukazi ne bwetite gulotya n'okola kaki n'ogeza ko musajjawo abeere fine ng'omusajja olukuvaako bw'ati afunirawo mulala akubirawo essimu oba omukazi nga naye ng'alina akasagazi nga naye tamalwa omukazi olugira bw'ati kawunyemu kasoogera bw'oti okola naye ng'akola ki ng'aweta ensonda kati kyesimanyi mirembe oba bwatu naye bwakola ki naye mirembe namulaba nze kyasinza ate lwaki abantu baagala nnyo okuyingira omusajja ono nti ye mubi kigambibwa okuba nti waliwo akasente kaba tiktok akayitingana ku mitimbagano eno laavu just nti bataddemu sente bano gye baawukane waliwo ateekamu sente bano gye baawukane waliwo gye kiva kati waliwo asigula mirembe bwebitwe bitandika bangi tubalabyeko bagundi bano bayimbi bafe bano bagundi bano gwe twakamala okuba embaga Beki tubalabyeko batandika mpolampola nosanga olaba that's why nze obufumbo bwa kamera bwantama ate n'ekirala ekyo wekigenza okufulumira kyatandika dda kati osanga eriyo essajja lirya oludde ate n'okuyisaamu nga liyisaamu okuyisaamu kiki kyotegeeza liyisaamu eggaali lyatandise kati lyafulumiriza ddala eggaali kati etandise kutambulira ku mitimbagano ng'ebadde eyita waali wansi ng'ebadde etambulira ku mwami n'omukyala kati eggaali yayitiddemu ddala kati eri jjukira akasente kaali ka mirembe nsambya furniture okumanyika mirembe era kigamba okuba nti n'esente naye nsambya abadde akaaba amasonyiwa byaliwo nsaasira tuddingana namugamba ojafuna omulala mirembe bwatshegera namugamba nedda nze kasita omukyawa siddamu kuwasa muntu n'omu namugamba nze nkugambye ebyange byawedde odiyo zonna zatambudde okitegeera mirembe yalikodinga omusajja ng'akaabira ku ssimu okitegeera mirembe bedding yalikodinga omusajja ng'akola ki nazisindikira abo n'abawa ssente batambuze obuki obutambi kati so nti saike nti n'omukazi yakoowadda naye bwe kiba nti okukuba kwe kubaddewo okutuufu omukazi abadde yagumira gundi obufumbo bw'embooko si bwangu n'ate n'obufumbo bw'obwenzi nabwo si bwangu anti era obufumbo bw'obwenzi si bwangu Katonda ayagala kyoba ono lwaki tomukwata nosooka n'omugamba kumuwulira alo jebaleko oli live ku MP5 media buuza kubatuwuliriza ensi ekwota buliro buuza kubatuwuliriza wangi Hello oli ku MP5 media ensi ekuwulira yogera eri abantu wangi tolaba atidde tasaa kuddamu naawe kati oyo omumaze tayinza kuba kamuwedde akajjanja naawe tayinza kuddamu kuba simu yo obakolanga bootyo katono abadde agenda kuŋŋamba taddamu kukubira oba enamba yange ani yagimuwadde taddamu kukubira so byebyo simanyi magezi ki gobawa naye ebyamaka biba byamaka bw'abanga mirembe omukazi bawe nsambya ng'akyamwagala baddiŋŋane notegera bulungi mu nsi ndowooza abantu nga bafumbo nga si benzi tuli batono abantu nga bafumbo nga si benzi tuli baki naye kiruma nnyo nga omusajja enamba esinga bw'obanga omusajja si mwenzi owasa omukazi ate nga mwenzi nnyo ate omukazi ate kasoba katoli mwenzi omukazi n'ogwa ku musajja nga tayisa sikaati mbalaba ng'omusajja mwenzi ebyaddala naye kyava dda nga n'obwenzi bwa bbaluwa bw'ayina ate osanga abo tebalwadde na siriimu okitegeera nga waali mulamu bulungi naye ate ono agenzeeyo olumu n'akayoola so bwe muba mukyawulira nga mukyayagalana
mugende maaso muddingane nga muli ati mwetamiddwa bibawo mu maka naye ate kambabulira ekyo bannayo obufumbo bulimu obwenzi bubi nnyo ate n'obufumbo obulimu embooko bubi nnyo ate omuntu ava mu bbanga kuubira bwereere naye era seeru bw'ogiragira bwoti nolowooza nti mu kwekwana tebajja ku social media ensonga bazimalireyo gye mweyagalira twaliyo okitegeera kuba kati babloga balidde akasente kangi basaasanye ku mawulire bizinesi ezo ebbiri kujja kubaako emu ekola ki luli bagira nga bagamba ino bizinesi yaffe eno okitegeera wali tulinawo nsambya furniture naye kati oli kasagena ku gundi bizinesi eyo kabeka bati gyakola ki gyayogera so bizinesi ezo ebbiri kujja kubaako emu ekola ki ekosebwa kale mu byonna bataddewo nti omusajja emotoka ye Benz ebanjibwa obukadde oba 9 oba 9 bw'ate simanyi ekirala abamuwa nti mugundi like kugundi ku mwaka guli oguwedde mu mwezi gw'omusanvu yatuuka nga takyena wadde bitanda ne furniture yenna nsambya kati naafunayo ku bantu nga bamuleetera bw'atunda bw'abawa ssente mbwe nabo kati bamubanja ayina amabanja mayitirivu tabasasula kati ebyo bateddemu ssente bakuba omusajja bizinesi yakole ki kati bali kumuza ku kyalo naye ye Mirembe yagambye saaga ki kino nti oba sheyo oba biki bizinesi zo zisigaze zikyakwagala naye omuyimbi yayimba oluyimba n'agamba ti ne bwe weeraga nakulyako anti ndowooza olaba nakulyako ne bweraga nakulyako byatandise binga birungi ati ne bwe yeeraga obusente bwonna bw'aba alowooza nti azitowa nnyo kati ayina ssente yamulyako okulyako atya kyonna kyali naye kati kondazeeko obina ebintu ebyabinyinze kati ntegedde ekyotegeeza ogamba nti kino nno kati njize mbonere dayini ebintu tobiveeko tebyesana nkudayini mwewaka sitasobola kyesitanganga nkugayidde ebintu biveeko wagaali tomuumya nsobola kyusa ebyo ebintu byogamba byangu tutandika mutazisyo mpe ekyanseemu ayina nkwagalayo ddala tutandika buto omwawe wakwagalayo kyakwagala Did you beat me or you didn't beat me? Did you beat me or didn't beat me? Did you? We are now two. Whatever the proving about with them. Did you beat me or you didn't?